Ampuliza omulungi programu y'olunaku olwaleero katugitandike n'amawulire gano gannaku. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri akungubagidde musajja we Sebastian Kitayimbwa Mumiransanafu ono nga yava mu bulamu bw'ensi ku ntandikwa ya Sabbiiti eno. Mu bubaka bwe obwetikkiddwa Omulangira David Kintu Wasajja mu kwerekera omubiri gw'omugenzi Omulangira Kitayimbwa ogwagalamiziddwa mu makaage ku kyalo Ndayiga mu gombola y'Ebitakuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Mawogola. Kabaka yatenderezza nnyo obuzira bwa musajja we ono Mumiransanafu bwe yayolesa. Tuwulidde n'okusaalirwa kungi amawulire ag'okuseerera kwa mukadde wammwe era mukwano gwaffe owannamaddala Omulangira Kitayimbwa. Kitalo nnyo ddala. Obwakabaka Namulondo ngira twegatta wamu nammwe okukungubagira omu ku bazira ab'omulembe guno abatono ababakyaliwo. Era ebitone bye byeragirawo obuyiiya, obwangu, obuvumu, obwesigwa. Embeera eyo yamusobozesa okulya essaza nga muvubuka. Mu ngeri y'emu ensi yonna emujjukira olw'ebyo bye yakola okutaasa Ssekabaka Muteesa II. Mu mwaka gwa 2008 Omulangira twamulangirira ng'omuzira wa Buganda era n'asiimwa mu butongole. Omugenzi abadde kyakulabirako kirungi nnyo. Twebaza Katonda lwa bulamu bwe n'ebyo byonna yamukozesezza. Tusaba Mukama n'omugenzi amuwe ekigumulo nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi Kabaka. Kamala byonna w'Obwakabaka bwa Buganda Munnamateeka Charles Peter Mayiga yayogedde ensonga nnyingi era n'alambulula n'ebimu ku bintu eby'enjawulo ebinajjukirwa ennyo ku musajja wa Ssaabasajja Kabaka ono n'obuvumu bwe yayolesa mu bintu eby'enjawulo bye yakolera Obuganda. Nasaba omugenzi ye kennyini ambuulire nga bwe byali nga Ssekabaka Muteesa atuuse mu ssaza ly'e Mawogola era bino bye bigambo bye ye kennyini. Nga 27 Mei 1966 ku mbuga y'e Babule Sebastian Kitayimbwa nga wa myaka 31 omuntu eyali ayitibwa George W. Kasaggira yajja n'asibira ku mulyango gwa wankaaki w'embuga ng'ali mu mmotoka ey'ekika kya Wogani. George Kasaggira ye yali omumyuka buweekula Mubende. Bwe natuuka we yali yafukamira n'antegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Muteesa amutumye okumutegeeza nti yawonye okufiira mu lubiri e Mengo mu lulumba olwakolebwa Milton Obote nga alagidde musajja we Idi Amin nga 24 Mei 1960. Olwo George Kasaggira Ssaabasajja yali amulese Gomba ku mbuga y'eggombolola ku ssaawa nga 12:15 ez'olweggulu nga 27 Mei 1966 motoka bbiri emu ku zo nga mwe mwali Ssekabaka Muteesa zaatuuka e Ssembabule era ne mutwala mu katale mu kisaka ky'abatunzi b'omwenge we twamukuumira nga bwe tusala amagezi amalala. Okuva awo Ssekabaka twamwolekeza ekyalo ky'e Lugusuulu Gombola Ssaaba waali mu Mawogola nga tutuuse Ssaabasajja Namukweka wa mukadde ayitibwa Angelina Nabakooza Namwandu Naalongo. Wano baali bammanyi bulungi kubanga nasulangayo nga ngenza okuyigga. Mu maka ga Namwandu baatufunira akayumba ka mutabani we eyayitibwanga Male nga ka bisenge bibi, akadiiro n'akasenge mwe baali basula ne mukyala we. Baali balina akatanda kaabwe ka miti gye baalukanga akatandaalo, ebikondo nga bisimire mu ttaka. Ekyo kye kyafuuka ekitanda kya Ssekabaka Muteesa. Nga mmaze okuyingiza Ssekabaka mu nju, Namwandu yansaba obanga ddala gwaleese Ssekabaka, n'amusaba amutunuleko mu maaso era n'aleeta ttadooba n'agimulisa ate n'afa n'ensisi. Era Kitayimbwa agamba nti awo Ssekabaka yasiibanga mu kisaka ate ekiro n'alyoka akomawo mpola mu nju. Abantu b'oku kyalo ekyo nabategeeza nti nali nzize ku kyalo kyabwe okwekweka amagye g'Obote agaali gaagala okunzita ng'owessaza. Abatuuze nabalagira bagende beekweke, n'abalunzi b'ente ne mbalagira bazirundire mu Katonga. Bwentyo nasobola okukuuma ekyama era tebaamenya nti Kabaka yali ku
Ssekabaka Edward Muteeesa abeera mu nsiko y'Amawogolo kubanga 27 Mei 2016 June omwaka ogwo. Mu bbanga eryo Ssekabaka namufunirako omukuumi omulala Rajab Kakooza, omusajja yali omutujju ng'ava mu ggombola y'Emiyaga. Namulagira okukuuma Kabaka ekiro n'emisana era omulimu yagukola bulungi. Ssekabaka ng'amaze okuddamu ku ndasi kubanga yali yeekaasa omugongo ng'abuuka bbugwe ku lubiri. Kale omugongo gwali gumuluma naye ng'amaze okuddamu ku ndasi yaleeta ekirowoozo tunoonye amakubo agayinza okufuluma Uganda. Namuddamu nti nja kukisobola. Yambuuza nga bw'aseka nti ddala Mumiransanafu. Namuddamu nti ye Ssaabasajja sirina kyentya oba zivuga zivuge yonna gye tuli batusanze abeepampalika ku bamizi b'ensanafu. Awo Ssaabasajja we yampeera erinnya eryo Mumiransanafu. Natuula n'abeemiruka Benedicto Kitaka Kabajjo ndowooza yazaala Muteeesa yawummula Felix Nsamba Kabajjo ne Benedicto Matovu Ssaabagabo ne tusala amagezi ag'okutuusa Kabaka mu Ankole. Kabajjo yalina omusajja yali azaalwa mu Ankole yayitibwanga Desiderio Lobombo eyatulaga amakubo. Twalambula amakubo mangiko nga twefudde abaguzi b'embuzi n'enkoko. Nga 15 June 1966 nafuna mmotoka ya Dennis Liyombya kawonawo ekika kya Ford. Nafuna amafuta, eddagala n'ensimbi. Ensimbi no baazijja mu ggwanika ly'essaza. Ndowooza ye Kasule era omuwanika w'essaza. Kuno nagattako ebikooti ebikadde, ebikuufiira wamu ne gaalubindi. Nayambaza Ssekabaka awamu n'abantu be Joash Kateene ne George Maalo. Twasimbula okuva Emawogola nga 16 June ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Twawerekerwako Dennis Liyombya kawonawo ne Erinanto Mayanja. Obudde buba bukya nga tutuuse ekitagata motoka n'ekutuka akakono. Obuduuka bwali kumpi ne tugulayo emiguwa makanika Mayanja n'akasiba. Awo motoka we yakutukira akakono wagenda ne wajjawo ensanafu zesirabangako mu bungi mu myaka gye nnina. Ensanafu zeetoloola awantu wonna motoka n'esigala wakati nga tewali asobola kutuuka we twali wadde okwetegereza baani abaali mu motoka. Ensanafu zaabeerawo okutuusa motoka lwe yaggwa ne twejjawo. E Kabaale mu Kigezi waaliyo abasirikale ba poliisi Abaganda, omu ng'ayitibwa Waswa omulala nga ye Mayanja. Ben nategeeza nti ngenda kutolosa Katikkiro Mayanja nkangi. Twatuuka e Kabaale ku ssaawa 5 ez'enkya. Olwategeeza abapoliisi Waswa ne Mayanja nti kateddwa era akyakwekeddwa tunsi ne basanyuka nnyo. Baleeta omusajja era ayitibwa Mugabo nga musuubuzi w'amaliba ne bamusaba agira akweka Mayanja nkangi mu sitowa y'amaliba ge okutuusa obudde obunaazibira. Kyababuukako bwe baakizuula nti obwedda gwe tuyita Katikkiro nkangi Ssaabasajja Kabaka yennyini. Kabaka yatwalibwa ekiro nga 17 June 1966 n'atuuka e Bujumbura ku Sande nga 18 1966 ku ssaawa 6 ez'emisana. Yatwalibwa mu mmotoka ya Peugeot gye baayitanga Bata ng'evugibwa Badru Musoke ng'ali ne Mugabo. Nga maze okutolosa nadda naye nakwatibwa n'enzigalirwa e Luzira. Basebo ne bannyo ebigambo ebyo byambuulirwa omugenzi ono agalamidde ono ye kennyini yabigamba nze kennyini. Ag'okumpi n'ewala. Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owookubiri mu bubaka bwe obwayanjiddwa Katikkiro we Idi Kiwanuka yeebazizza nnyo omugenzi olw'okuweereza nga teyeebalira. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja Mumiransanafu Ssaalongo era twongera okwebaza Katonda olw'emirimu gyonna gye yaweereza mu bifo eby'enjawulo. Tumwebaza olw'okuweereza ekika kye eky'Ababiito n'Ababiito kati. Obuweereza bwe yaweereza eri Obwakabaka bwa Buganda n'emirimu gyonna gyakoledde ensi yonna okutwalira wamu. Ag'okumpi n'ewala.